ebintu byonna byayogedde ku live bitegeeza nti ajala ate senga alese abantu ne batwala kino ekye Saudi Arabia nti ajala video yazikola nga kye baasooso tuwa mu kusooka kibadde kimala naye omusajja entangaziza gy'atangaazizza ku butambi eragira ddala nti ajala obutambi abadde abwekwata ali mu bufumbo naye ekyo kyokka kimaze okumunnyika fulle mutuve mu bya serious mukati wano twogera reality senga omusajja ono alese oli omukazi ekintu obwedda kyatuguza mu inbox ye ng'agamba mbu obutambi ajala yabwekwata ali Saudi Arabia kibadde kimala naye kati ate bbaawe yennyini gw'abadde asula naye afuddeyo n'akiriyalinga n'agamba nange okitegeera obutambi abadde akiriyalinga ki kikyabadde akiriyalingirako eya mumuleke gamba mbuno tuli babiye nze nabadde nganya okuddamu okukolera ajala video era nga okuva ejjo nabyesonye nga sagana kuddamu byogerako kuba oli omukazi obwedda atugamba obutambi ajala yabwekwatira Saudi ffenna nga kye tuyina mu mutwe era nawana abasoose okwogera ku makya bonna nga boogera kimu obutambi yabwekwata tali mu Uganda naye ate bbaawe yazze n'akikkaatiriza n'agamba obutambi abwekwatidde Uganda ate nga ajala ffenna tukimanyi nti mukyala mufumba abadde ne bbaawe wakakitegeeza obanga amuwaddeyo abantu bamuvume okitegeera kiri gundi kye yayogedde Adija kyakedde okwogera kyagambye kikonfaminze bino na message eno nsaba etuuke wa Akram Darawish mukwano gwange sebo omwami wa Hajara Idris etuuke ni ku Hajara Idris yennyini mbasaba mugisaasanye etuuke ku buli muntu yenna ebigambo bino bigambo bya magezi bya musajja omugezi ennyo bamuyita Luqman yali abibuulirira mutabani we bagamba babuulirira owabo bwe nga naawe amatu otega Luqman yagamba mutabani we ebigambo bina yamugamba ekisooka innahu may yarham mazima ddala oyo asaasira yurham naye asaasirwa bw'onoobeeramu n'ekisa n'okusaasira naawe bajja kukusaasira mu kiseera wonooba weetaaga okusaasirwa mbasaba tusaasire omwana ono omuwala Hajara Idris olw'obutambi bwe yatadde bambi temubusaasaanya gwe teberezaamu nga mukadde we yakoma okulaba nga oli mu P5 naddamu muzadde wo okulaba nga bamusindikidde katambiko ka buseegu akulabeko nga oli myaka 3 teberezaamu ng'omwana we alaba obutambi obwo kubanga busigalako ku mitimbagano butambula nabwe kito mwabusaasaanya bambi musaasire omwana oyo temusaasaanya butambi obwo mubuleke temubusaasaanya ekigambo ekyokulala Luqman kye yabuulirira omwana we yamugamba may yasmut yaslam omuntu buli woosirika owona Akram Darawish okuvaayo gwe oyogere nga weedifendinga n'okwewozaako okungi kyabadde tekyetaagisa muganda wange okusirika ako kwabaddemu okuwona singa wasazeewo nogaa kansirike busirisi kabe Hajara Idris okusirika ako nogaa kansirike sigenda kubaako kyenjogera buli kyonna kati saa zino kyoyogera oba oyokya oba ogenda kuwona omuntu buli woosirika owona bigambo bya mugezi yabyogera kubanga saawa zino kale oba kugamba nti kambeeko kyenjogera twandibadde tukusuubira kubeera nti ovaayo n'oyogera ng'ogenda kudifendinga mukyalawo ogenda kumuwolereza newankubadde oluusi ng'ali mu nsobi kubanga oyo maama w'abaana bo ng'otaddewo muteekawo omugongo gwo ku lwa maama w'abaana bo owandisazeewo okwogera naye okwogera saawa zino naddala kusinziira ku bigambo bye wayogedde ku live oyinza okulaba ng'ebirungi naye ng'okusirika ku gwe kyadde kisinga kubeera kirungi ekyokulala ekigambo ekyokusatu Luqman kyayogera waman yaquuli alkhair yagnam omuntu buli wooyogera ebigambo ebirungi ogeyininga bannanga abantu boogedde ebigambo ku butambi buno naye mwegendereza ebigambo bye mwogera bw'oyogera ebigambo nga bijensanga bigambo birungi ojja kufunamu bigambo by'oyogedde naye bw'onooyogera ebigambo ebitali birungi naawe bijja kukukyukira ekyo ekisemberayo ddala kye yamugamba ekyokuna yagamba aman la yamulik lisaanahu omuntu atasobola kukuuma lulimi lwe yaddamu yejjusa mbasaba tukuume ennimi zaffe mu kaseera kano ke tulimu tukuume ennimi zaffe
tomala googera fuga olulimi lwo tomala gavaamu bigambo bitali birungi waliwo omuntu gwe nadde essuubira nti asobola okuvaamu ebigambo eby'obuwemu ku lw'obutambi bwa Hajara Idris n'ekisemberayo ddala kyembakubiriza era kyembasaba bannange bwe tuba tunoonya ettutumu tukimanye nti ettutumu eryo ligenda kutukyukira bannange temunoonya ttutumu temunoonya buganzi temunoonya kumanyikwa ku mitimbagano bijja kubakyukira okusinziira ku bujulizi omubaka sallam bwe yatugamba mwegendeze nga munoonya ettutumu abantu banoonya ettutumu ne bakola ebikolwa ebitajjansa ne bakola ebikolwa byonna n'olaba omwana w'obusiraamu ng'afuuse ekyeneena lwa kunoonya ttutumu mubeere beegendereza ye Akram bawa Hajara munange ebintu yabyonoonye naye avuddeyo n'ayogera bw'ati nga yeetonda. Nsaba abantu bonna batusonyiwe mu mbeera efaanaganako bwetyo. Ekyokubiri vidiyo ze mulaba si nti buli kigambo kyonna kye muwulira nti kituufu. Tulina ebintu bingi bye tusigaliza ku mitima gyaffe ku lw'emirembe gye twagala okukuuma. Ensonga eyokusatu bannaye sina kye mmanyi ku videos sinze eyatadde videos nze in fact sizimanyi sizirabanga nako sizimanyi kati simanyi so assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungu abakuume.